Derrick ne Muna 256 balemedde mu London bannaabwe bwe bagenda bonna bakomyewo ngenda kuba nkubulira addala kituufu Derrick ne Muna bafunye settlement kituufu obutuuze babufunye oba tebannaba kubufuna details ne info awo bisanga ku Viki Exclusive ne Wonderboy ujira kankwanirizeeko agwo omupya nkusabe n'okutweyungako ng'osubscribinga video eno kansoke nkusabe mukwano gimpeleka likinga video esobole okutambula nkiddamu nkusabye olikinge video eno esobole okutambula nkwanirizaako nnyo obutereevu kankusabe mukwano subscribinga ku channels zaffe zino zombi Viki Exclusive ne Wonderboy you of course these days fe tuliko bwomala okusubscribinga kwata mukade make sure that you turn on that notification bell kwata mukade ajja mu personalize teeka mu all buli kye tuteekayo obutereevu ku simu yo ojja kuba otegeezebwa asonga ate kankujukize nti tuteekebwamu ensimbi Dr. Richard Senjobe omusawo omukugu ngono yakulira Biva Organic Natural and Healthy Products abakujjanjaba nga bakozesa eddagala ery'obutonde eritalina side effect ery'omubiri gwo n'obulamu bwo okutwaliza awamu kale n'olwekyo bakuyita mu mwaka guno omupya bakujjanjabe ate era bakusomese n'ekundya entuufu gy'oteekeddwa okulya oleme kulya mmere ng'ekola bukozi butwa mu mubiri ate otuuka okugenda mu malwaliro ag'ekizungu nga bakuteeka ku byuma bya oxygen anakubeera nga bakupika gaweke akubeera mbu osobole okusala omubiri oba okujja obutwa mu mubiri ate era abakugamba nti basangibwa ku Access Building Lubaga Road awo ku kizimbe bakiyita Access Building kati bali ku ground floor ojja kuba bakubirako ku namba ejulaba mu kabox aka green ensonga zitambule malidadi sana asonga teye Hajjati Kaloddo akugamba nti musomi wa dua ajja kuba akulombera edduwa ey'ensonga agewe naine ebizibu ebyenjawulo ajja kuba akulombera bulombezi dua munkwate bulungi Hajjati Kaloddo si musawo musamize si musawo wa kinnansi wabula alomba bulombi dua oba asoma dua ensonga zone zikolwako asangibwa wakiso ayesigika si muntu mufere abamutryinzeeko bamuwerako obujulizi so nawe mweyune omwaka guno oleme kuba ng'ofumbagatira n'agazibu agajjudde mu nsi eno nkale Derrick wa radio ne mwana muwala Muna 256 mukimanyi bulungi abagenda ne ba Chosen Becky bagenda ne Irene Namatovu mu London era basooka Belgium okosako n'omukulu omu blogger Farouk ne banna abalala yali tiimu nneneko era nenkola video nembategeeza nti Derrick ekyamutwala ye yali ayagala kubeera Belgium oluvannyuma kyategerekeka nti mu Belgium yabeeramuko ennaku just saawa busaawa koze ennyonyi kuva Uganda awe batuukira mu Belgium then okuva Belgium baamalamu essaawa nga 7 ne basimbula ne boolekera UK or that is London kyekibuga mwe batuukira era akabanga kano konna gye babadde batambuliza obulamu awabula abantu balowooza nti Derrick wa radio agenze kulambula just Europe akomewo kyategerekeka luvannyuma nti oba oli awo abaagala butuuze mu nsi eyo so zibadde teziri butisa Fifa Maker Chosen Becky ne crew yonna nekomawo bwe bagenda wabula ne balekayo ababiri bano Muna 256 ne Derrick kapeno I think ndoza kati nebe sikwa details z'abantu bano babiri obamanyi ebbanga lyemba nnyonnyoledde kale lwakuba nti buli kyatufunayo omupya neggwa omupya genda mu videos zaffe enkadde ojja kuba omanya biographies z'abana ababiri Muna 256 ne Derrick wa radio so bwe bagenda ne babalekayo bo kyategerekese nti nga bwe nabategeezaako luli nti bano ababiri banoonya butuuze mu nsi ez'ebweru era kyasooka kuteeberezebwa nti bagenda kusaba butuuze mu Belgium wabula ate tebakomyewo bukomye okwo akukiteebereza bagezezaako okulaga nti kirina okutuukirira wenjogerera essaawa zino Muna ne Derrick abagenda kubeera nga bali ku processinga kyenyinza okugamba essaawa zino nti Muna ne Derrick ensonga y'okwagala obutuuze mu United Kingdom oba mu kibuga London bali serious era bwe tuba tetusabye nnyo ffe abakyayagala babeereko wane Uganda agwe faani waabwe agwe abawalana omanyi buli muntu ku nsi abaako n'amuwalana so oyinza okwekanga nga Derrick takomyewo ku butaka ne Muna kubeera nti bagenda kubeerera ddala wano ate naye tekibajjaako kuba nti citizenship yaabwe y'abannayuganda nti oba si bannayuganda
Uganda. Of course basigala bannayuganda but as per now Derrick ne Muna bali ku processinga bintu byakubanga bafuna settlement mu United Kingdom. Omukulu Fred Lumbi yavaye mabega kawo nategeeza ku byagwawo mwenna bye mwamanya then waitawe nakunga 3 nga mazo kola video okuba updatinga ate ne wabaawo ekipya nti Derrick ne Muna bali banga kigambo ekyo kyampeesako comment embi kankireke. Comment eyo yanyiga nnyo manyi olumu mu commentinga ne mu commentinga nenga teka ati kyolowooza mu comment section yawo wansi awolowooza ba Derrick ne Muna abanaabawo obutuuze mu nsi eyo and if they are to give them obutuuze abagenda kusinziira ku kyokubawo obutuuze ate n'ekirala mpa ensongayo gwenga gwoba ekirowoozo kyo olowooza akiki ekyaganye Derrick ne Muna okubeera wano e Uganda bwe babanga ddala kituufu obutuuze bwe basaba mu nsi eri endala embeera ya wano yetabasobozeseza kubeerawo a lifetime yaabwe esinga bagimaze nnyo mu nsi z'abakyerupe mu nsi z'abawalabu akiki gwe kyolowooza mu comment awo wansi awo njagala okutambulira naawe nga nsoma endowoozayo antumirako nnyo buli muntu sekinoomu afisa akaddeko nolikinga vidiyo eno ate era nentumirako nnyo buli muntu sekinoomu atwala eddakiika zobiri n'onyiga keyboard anotandika okutypinga mu bufunze kye batwita comment ano commentinga ku video noteesaza wamu nange ati no nyine enteekateeka gye bujjako okutandika okusomanga comments za previous videos anti bwo commentinga mu video eno mu video eddako gye mbeera ngendo okukola nsoma comments za video eyavuddeko ng'abantu abo mba mentioninga so anytime from now mba promise nze ngenda kukitandika ekintu ekyo kyolina okukola abeera nga okommentinga ku videos zaffe so okosaako n'okubeera nga olikinga videos zaffe. I think ndoza kati nkutanyiriza bulungi ensonga Derrick lwaki teyakomyewo kati kangende ku nsonga lwaki awo Derrick wa radio ne Muna bandirowoozezza ku kyobutasettolinga Uganda oba ekyobutabeerera ddala mu nsi yaabwe. Abaana bangi bava ku byeyo of course mwenna mukiraba bwe bava ku byeyo abeera wano e Uganda endoze emyezi ng'ebiri bw'ayingira omwezi ogwokusatu aba awulira nga akatebe kamwokya nene webuuza omuntu akoze ku kyeyo emyaka ena lwaki alema okubeera mu Uganda okumala emyezi just okumala emyezi 6 abangi kyatulema kuddamu nenga kintu kyangu nze mu ndowooza yange naawe kyenkusaba ontere wansi mu comment nga bwe nakusabye anyinza okugamba nti Derrick ne Muna kati bayingiddemu nnyo eri life y'okubeera nga bali mu nsi enjawufu ensi ezaakulaakulana ensi ezidduka ekizungiriza emisinde egyo waggulu bw'okompeyalinga Dubai mwe babadde bw'okompeyalinga Muna gye yali akolera mu kiyumba before nga tannajoyininga Derrick akompeyalinga Belgium ensi gye balinyeemuko essaawa ne bagiraba akompeyalinga ensi nga United Kingdom ekibuga London mubatambulidde okumala akabanga kati ka wiiki ng'emu n'ekitundu bikompeyalinge ku Uganda bw'oneetegereza akasente ke bakoledde okumala akabanga of course abandi banga bayina investments wano e Uganda naye temuvangayo mu lwatu oba mu kamera kulaba investments z'abantu bano bandi banga bulijjo basavingira settlement such that nti basobola okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe mu nsi muno nze kyemmanyi omuntu bw'oba wali ng'ofuna 2,000 sente ezo gy'okoma okumanya enziruka yaazo kikuwa ate force okukola ennyo osobola okulaba nti enkya oyingiza 5,000 n'abangi ku bantu beerekereza ebirungi ne basalawo basafalinge nga balina targets oba big dreams zaabwe zibabeera baagala okwachivinga so Derrick ne Muna nze ndowooza nti oba oli awo bulijjo abakolerera kubaako nsi eyakulaakulana edda mwe baagala okuzimbira obulamu bwabwe endowooza yange teweerabira nti ebyo just birowoozo byange ng'omuntu naye nga naawe okkirizibwa okunterawo ebirowoozo byo mu comment section wansi I sign out.